singa omuntu asangibwa nga azimba nga talina lukusa mu Uganda yonna, oba oli mu kibuga oba oli mu kyalo oba oliwa wozimba wonna olina okuba nga olina olukusa oba building permit. Singa kizuulibwa nti tolina lukusa ng'ozimba, kati mu tteeka lye tubadde nalyo obadde otanzibwa engassi yakakadde kamu oba okusibwa emyaka 2 oba okola ebibonerezo byombi. Naye kati mu tteeka eppya omuntu anaasangibwa nga azimba nga talina lukusa ajja kutanzibwanga siringise emitwalo 4 buli square meter gy'anaazimba oba enaasangibwa ng'ezimbiddwa nga talina lukusa. Ndowooza kitegerekese. Ekyokubiri, singa omuntu anaasangibwa nga azimba ng'olukusa olwamuweebwa lwaggwaako, etteeka lye tubadde nalyo omuntu abadde asasula emitwalo 5 oba okusibwa emyezi 13 oba okukola ebibonerezo byombi. Kati mu nnongoosereza ze tukoze, omuntu asangibwa nga azimba nga pamiti yamuweebwa yaggwaako ajja kutanzibwanga siringise emitwalo 4 oba currency points 2 ez'ekizimbe ekinaasangibwa nga akizimbye ng'olukusa lwaggwaako. Ekyokusatu kiri ku kuzimbisa enkola ezaawerebwa. Nga executive secretary bw'abannyonnyodde, waliwo enkola eyali ezze wano mu Uganda emanyiddwa nga STC. Enkola eyo yawerebwa. Naye waliwo bannayuganda mu lukwesikwesi abadde bakyagenda mu maaso n'okugizimbisa. Singa kati onaazuulibwa ng'ozimbisa enkola eyo oba endala yonna etakkirizibwa mu mateeka, ojja kutanzibwanga engassi ya mitwalo 10 ey'ekizimbe ky'onaaba ozimbye nga tolina lukusa. Buli square meter gy'onaaba ozimbye nga tolina lukusa mitwalo 10. So okufuna ekizimbe ky'ozimbye obunene bwakyo buli square meter ng'okikubisamu emitwalo 10 z'ensimbi zojja okutanzibwa. Tubadde n'obuzibu obulala oba obubenje oba ebizimbe ebigwa, naye nga oluusi tukalubirizibwa okuvunaana abantu. Naye kati mu nnongoosereza ze tukoze, singa onaazuulibwa nti waviiriddeko ekizimbe okugwa, mu tteeka lye tubadde nalyo obadde otanzibwanga siringisa obukadde 5 mu emitwalo 60 oba okusibwa emyaka 12. Kati ekibonerezo kino kyongezeddwa era nga kati ojja kusasulanga siringisa obukadde 10 oba okusibwa emyaka 12 oba okukola ebibonerezo byombi. Ng'ekitongole kya National Building Review Board kikye tukola kati oluvannyuma lw'etteeka lino okutandika okukola, twabaka nadda ne kaweefube okukola ebiragiro ebisisa mu nkola etteeka lino erya Building Control Amendment Act. Era tubasuubiza nti essaawa yonna ebiragiro bino tujja bimaliriza bisibweko omukono minisita waffe avunaanyizibwa ku sekita yaffe neya Works and Transport, olwo bitandike nabyo okukola. So tusaba bannayuganda mukitegeere nti etteeka lino terizze kubalemesa kuzimba, wabula lizze okulaba nti betuzimba bituukana n'omutindo, okutaasa obulamu bwa bannayuganda wamu n'ebintu byabwe. Mwebale nnyo okumpuliriza.